kumpi mukumireri bereri ya bright bereri botyo tufumita bufumisi tuti nekatagala kagwa kati owuba mu kimu ebiri esatu nakakoye oyo bwasuka raundi esooka I am the winner. Yeah, so kakati shower ne chicken fight yabwe yabaddeyo nebera successful. Naye abaana bano batuzanyidde ku mitwe badda. So balwanye naye kisinza okwewunyisa bwe kuba nti abantu bagambye mbu abasinga mbu ku side ya chicken yagezaako lwanya ennanga bokisa mbu ate shower nga yalwananga eyabadde ali mu fight okitegeera nti street oyagala kuyisaawo kikyo. Yeah, of course ennwana yaabwe bonna si babokisa kitegeera bonna babadde bakola ki balwana byabwe. So yeah, we agree to that. Tubaleke beeyagale kasita akasente baakafunye naye nga fight yamaliriza ng'ekomye ng'eri draw kubanga tewali yadde asobola kuwangula munne olw'okuba baadde beekwatakwata beekuba ebigo beekuba engwala kwegamba ng'era fight olabira ddala nange ngenda kukuba kasuku kubanga eyo fight ejja kunyuma kwenja okukolera. So yeah, a fight happened nebeera concluded so well and they ended up with a draw nga tekuli awangudde. Bamu ku bagenze okunyumirwa mu fight eyo twamaliriza nga bafunye accident bambi bano nga be bapresenta ba NBS kwe kuli Makona kuliko producer we bamuyita Badru ene kubeerako n'omulala gwe bayita content creator gwe bayita Isaac and I think yenda Maje. Yes, so these people got an accident naye okumaliriza nga just omu yekka ya surviving. Makona yekka ye yawonye mu accident eno, abalala ababiri ne bava mu bulamu bw'ensi era yawonye ye ali mu ICU intensive care unit okuba nti basobola okukola ki okumufaako abenga naye obulamu bwe bukomawo engulu. Ekisinga okwewunyisa Makona ono abadde yakafuna accident just week emu emabega. So yafuna accident emmotoka ye nefuna damage naye ye teyafuna buzibu bwonna era twamulabako nga ali n'emmotoka ye nga ali mu nnaku ey'ekitalo. So nothing happened of course ku ye nga ye omuntu emmotoka ye yakosebwa but tewannayita banga ddene ate era bwagwa mu accident endala kwegamba Makona wetaaga n'ogenda empewo z'ekikazi kufuuweko kubanga ate empewo zo z'amaanyi kubanga sebo olaba owona accident esooka ey'okubiri. By the way, this could be traumatizing. Kisobola okuzinga gundi mu bwongo bw'omuntu n'abeera nga ali awo yeeraliikira kubanga okuwona accident nga gwe wekka awonye ng'abala bonna bagenze yinza otandika n'okutya emmotoka. So mumusabireko abeere bulungi. Makona of Uganda agakagwawo Makona ONBS agudde kabenje naye abadde amuvuga yafiiriddewo. Makona bamuddusizza mu ddwaliro Kisubi hospital. Gwe kikwatako yenna atambuze message etuuke ku NBS. Makona agudde kabenje naye yabadde amuvuga afiiriddewo. Yes. Yeah, so ekirala
ye Spice Diana ne Shiba bano beeguddeko embalala so babaddeyo babayise okuba nti bapromoting Kasolite ekisinga okwewunyisa ng'ate bonna events ezo nga balina okubeerawo okuba nti bakola gigi yaabwe eyo. Ekisinga okwewunyisa bambi Shiba bwe yatuuse bw'ati yasanze Spice Diana nga waali atudde n'amubongako n'amubuuzaako era ne Spice yabadde atudde naye n'arespondinga ng'amuddamu ate era namala n'amugamba hi it's really a good gesture naddala ku bantu abeera beebindako nnugu ng'abantu abasinga bagimanyi bagirabyeko ne bagamba kino erino si lyekkuba ettuufu eribaserebu lyaffe lye bateekeddwa okuba nti batambuliramu. Hi Shiba! Awo tulaga enkolagana eyo ey'okubeera nti bali wamu obulamu butambula, and that is something that is really interesting. Era bw'otunulira ba haters kati mwe ba tiimu ate Spice Gadgets tiimu Shibaholics banaye mwabasinga okwagala entalo kuba mwe mufunamu mu ntalo z'abali mwe musinga okufunamu kubanga awo mufunira we mukaayanira ne bannammwe mufuna we muyombera kwegamba competition we mulabira nti kati ekola amakulu nammwe mufunira ebigambo ate munnaye muba munaafunirawo ebigambo so emuleka abayimbi ne babeera mu zibiifu nga beerwana si kirungi naye kati temuyina gye mugenda kulya temuyina gye mugenda kulya kubanga bano bo basazeewo baddemuko embeera ekibeera kibenga ekivaawo nekisobola okuviirawo ddala by the completely. It is possible we need just healthy competitions etali yakweragalyanye bwe kinaaba kiganye katubatwala mu ringi nga Shawa ne Chicken ne kati fight eddako waliwo Zara Toto ne Prima bwe kinaagaana at least Spice Diana ne Shiba tubatwale mu ringi mwekubi kyo nakyo kiggwe kubanga lwaki temwagala kuwulira ffe bafaani bammwe twagala music twagala ntalo ate by the way naye entalo zammwe tezibadde embi zibadde temulwana just nga yakutambuza music kitegeera so far so good byebyo NTV yakomyewo n'amaanyi yannyumidde waliwo story gye yakubye ng'egikuba ku Anita Among ne ngamba bannaye tebazikiza kwegamba it was so sarcastic naye kyonna kyekiri ffe tubadde tumanyi nti kati egenda kukyusaamu naye batulaze bakyali gumite bo bali ku mazima anti amazima ago nago mazibu ddala mu ggwanga lyattu but they are doing an amazing job for the NTV. Tubadde tumisinga TV ezoogera amazima nga tetulina ze tulaba ffe tubadde TV twazivaako zonna twazivaako ate kati tulabe ziruddawo ezisigadde zonna zigira bwezi tiziweta Bwesimakoona beera ng'olaba TV naye nga TV okimanyi just eweta Bwesimakoona ezeeno nga tekulaga mazima by'oyagala okulaba si ekulaga byayo n'ogamba kati bano bali kuki. Where is the professionalism here? So kati mwakomyewo tugenda kutunuulira mmwe tetulina balala bonna only NTV. So thank you. Please subscribe on this channel. Yes, ku Shabs updates subscribing okulikinga nako ka notification bell kajja kuba kakutegeeza nga video yonna gye ntaddeyo okubanga osobola okugiraba. N'ekirala ngenda gezaako okunoonyereza kuzimu some of the lessons eza content creation tubenga bwe tuyigiriza n'abantu okuba nti benyigira okutandika YouTube channel okuba nti basobola okukola content because there are people who have more content n'okusinga ffe abamu kitegeera nga balina bingi bye basobola okupresentinga ate ne babifunamu. So we shall be talking about some of those things here. Anaafuna interest mu kyo asobola okweyagala atakifunyeemu it is still okay osobola okukola ki okukireka. All in all, that is it for today. Please subscribe on this channel. May God bless you.